twebaza muwala waffe webale nnyo twagala nnyo abaana bakulidde mu kanisa wano twebaza mukama nti kanisa egenda ekula era nindidde olunaku olw'okugaba abaana bagabe bagattibwe abalenzi bafungirwe ate nze nina reverend tujja kubagattira wano wenyininyini kama tamiri mukama yeebazibwe. Patience surprise you're welcome. Bali mukama tumwebaza nsanyuse nnyo okubala buli kino muyanirizo yakulinaanye notagisi ya Luganda y'oluzungu eddako ku ssaawa 4 nemwebale nnyo okujja kubanga kino kyamagero. Eno Sande ya kutaano okutujja kulengera mu kanisa yaffe empya mukama mukubeeko mu ngalo. Era twebaza mukama nti akati pulasita waffe ow'omunda tutuuse obutundu 9.7 ku 10 okuba nti awedde. Mukama yeebazibwe. Era gye twavudde wano kawungeezi nga tukooye n'egundi yaffe balcony rail eri waggulu bagitadde naye kyabulamu katono mujjagiraba bataddeko ebigambo birungi God's fortress my home naye simanyi mukitunuulire mutuwe feedback. Amina. Omugambi wano tukyuse mukalu tukyuse mukali tufe ekiru kyetwagala kali kenyininyini aketwagala. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo okujja kuba mukama tukoze bulungi. Kati kanywere okugamba nti nno kati kumpi plasita ow'ebweru tugenda kumumaliriza wiiki eno naku nga 2 olw'obusigaye obutono bwe buto kugenda kukutuka naye mukama yakoze ekyamagero ekirala. Twafunye ensawo za sementi 10 okukola plasita ow'ebweru. Banayo katonda yakola ebyamagero ekisibo kino. Ate yakolesa mukyala we wange tiyaŋŋamba nakuŋŋamba naŋŋamba birthday yange etuuse konze weebwawe keeki nja kugigula tugendeko tunywe kacaayi nekikola. Yajja kanisa nange naŋŋamba ku birthday nina okuwaayo sikufuna nina okuwaayo naŋŋamba ensawo 10 era bannange ziri awo ntende ziri awo. Ekitegeeza eno wiiki eno mulaba amadala gano agali bweru ag'ebitiga balina kucapa kukola bweru plasita bweru. Kati twongera okuwaayo lwaki tuwaayo tulina okukola fulo wolinye wansi waliwo kikapeti bino bitundubaali twagalawo terazo kama terazo kati kalungi bwe kati katerazo kati tulina okugalawo enzija z'essaba bukadde kumpi nga 13 awo bwetwagala okugala nga tugalawo bwetnaba tumaze okuba pegiti waffe tusimu gilaasi bulungi ekanisa tukigale kale kakati ekyo tukikoleko mukama yeebazibwe. Kati obudde bugenzi naye njagala okugenda okutubatema mu bwangu. Tulina omukisa munene nnyo mu guno omwezi omwezi gw'amaka omwezi gwa famire. Tugende ku nsonga nnyingi nnyo ebikwatagana ku maka ne ku famire zaffe naye olwaleero tugenda okuja ku nsonga ey'ensimbi essente cash tuyinza tutya okumuweeza mu maka gaffe. Bannange obwavu ze nabukuliramu obwavu si bwangu bwakyabwagala towuliriza naye yabukoowa owuliriza. Ali tulina omukisa mukyagenda okutubuulira ono yakulira ekitongole ekiwola ssente ekiyitibwa Wisave. Olabidde okumala ebbanga lya myaka kumpi ekiri myaka nga 3 nga nkyalina mu kinu amanyi omusajja era yatandika ekibiina ekyo twali mu watoto yali KPC. Bwe naviirayo nayinza obutakibolere kakyogere bwe naviira mu watoto nali memba naye ekiseera ekyo yali akuzza ekitongole ekyo nga tuwezezza zali biliyoni 7 at that time. Kati ajja tubuulira bwe kituuse kubanga kyerinza okukola n'ekiseera ekyo biliyoni 7 ziba ssente ennene si bwe kiri. Kati mukama otulaba tulina mu watoto tujje okutandika n'ekkanisa neŋŋamba muganda wange taka tulifunye kwe tutudde kakati yabukadde 60 ekiseera ebyo zino ziri eka 2 bale kati wetwogerera zino eka 2 buli emu tesukka wansi miliyoni 9 naye ono omusajja
n'agamba ajja kubawola sente meka zatukola 613 era sente twakozesa ezo netugula ettaka lino senga teyali ono tekyandisoboza kubanga amabanka ensigo tezigaba teziwa amakanisa naye n'atwagala ennyo naye nemugamba mwakisule jangu olabe sente zewatuwa kizikoze era guno omwezi ogamba jangu ssebo olabe kyetukoze n'abantu abisebo boolaba era bino nakino kankibagambe nti ku ssente zetwewola ezo okasulako miliyoni 18 kuliko interest werako amagoba 8 bantu bange obukadde 527 abo ne balance kutusigaza naye nga kisoboka gamba nti aliina gamba nti kisoboka era so nokisole mu bunafu bwaffe tusobodde okukola ekyo amulimu n'ekira kya covid myaka 3 amakanisa gali magale naye obukadde 8 buyingidde tujja kunsaba atuyambe mungateko tumwegeri atuyambe babenga ekigambo ky'enguzi olwekyo tumusaba babeere nga bakonzakonzaamu konsasula eyo afina sibaja luganda wati babeere nga bakonzakonzaamu tubeere nga tutuba ku zero balance kyetunoonya ekyo ate olwekikola buno omwaka gwena bakugwako zero balance si wagenda kigatagata nga byonna yabimanyi naye nja kubasaba tumire ku magulu gaffe tumukubire mu ngalo twaniriza omwami Kisuule katusabe. Mukama twagala okwebaza olw'ekiseera kino kyotuwadde okujja mu maaso go era ye Mukama nga tutwala obudde olaba ekigambo kyo tusaba ye Mukama ojja oyogere naffe ku makya g'olwaleero Mwoyo Mutukuvu nsaba oyogere mu nze nga njogera eri abantu bo ebyo byoyagala bawulirize bikwatagana ne ku ssente tukwebaza ye Mukama ebyo byonna tubisabe mu linnya ly'omwana w'omuyeeko omulokozi waffe Yesu Kristo buli omu n'agamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala kati ate ndaba bagitadde mu luzungu ndowooza kye mujja okukola mujja kujjayo mu Luganda sooka onfunire Matayo essula 25 mu Luganda kubanga eno saavisi ya Luganda si bwe kiri vasi zisooka ze babateekamu kubanja kwogera mu Luganda saagala abantu ate batandike kuvuunula kenjagala nkimaking it simple for them. Sookera ku Matayo essula 25 n'olunyiriri olw'14. Mukama yeebazibwe nsanyuse nnyo okuweebwa omukisa okujja okwogera eri baganda bange ne bannyinaze mu Yesu ku lunaku olw'olwaleero. Amiina nnyo. Najjako mujje nga mukyali entinda wali awali ofiisi naye leero gwe gunsookedde okujja wano okubuulira naye najjawoko nga abasinga ku mwe temunaba kujja era omusumba badde mujjukiza bwe baagula ettaka bwe twajja oba kati gayaza oba nayise eno kati gayaza loodi oba eriridda wawano bwogenda bwoti nokkirira wansi sinaba kutegeera mu luzungu bakiyita bearing kuba nazze eno ate luli bwe twajja twayita eri nja kukijjukira nga ndowooza nga nzirayo. Kale omutwe ogw'okubulira kwange ku makya g'olwaleero guli Yesu okubeera mu masekkati g'ensimbi z'amaka g'ensimbi zaffe kubanga abamu tebalina maka naye abalina amaka amakati g'ensimbi z'amaka gaabwe. Ebyawandiikibwa bibiri bye njagala okukozesa ekisooka kijja kuva mu Matayo essula ya 25
ekirala kijja kuva mu Lukka essula 16. Tusookere ku Matayo. Kubanga bulinga omuntu eyali agenda okutambula ku nsi endala n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. N'awa omu ettalanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obuyinza bwe bwe bwali n'agenda. Sooka okomaawo. Buli baali abantu 3. Omu yamuwa ttalanta 5, omulala 2, omulala 1. Buli omu kyandibadde mu busobozi bwe ng'oli bwe yali asobola. Tugende mu maaso. N'agenda. Amangu ago oli yaweebwa ettalanta 5 n'agenda n'azikola ki? N'azikoza ki? Nga siwulira. N'akola ki? N'azisuubuzizaamu ettalanta 5 endala. Bw'atyo n'oli yaweebwa ettalanta 2 n'azivisaamu 2 endala. Naye oli eyaweebwa 1 n'agenda n'asima mu ttaka n'akweka effeeza ya mukama we. N'akweka ki? Ebigambo ebyo ngezaako bissaako essira kubanga bye bintu ebimu bye njagala okwogerako. Awo ebiro ebingi bwe byayita, mukama w'abaddu n'ajja n'abala n'abo omuwendo. N'oli eyaweebwa ettalanta 5 n'ajja n'aleeta ettalanta 5 endala. N'agamba nti, mukama wange, wandekera ettalanta 5, laba nazivisaamu ettalanta 5 endala. Mukama we n'amugamba nti, weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo. N'oli yaweebwa ettalanta 2 n'ajja n'agamba nti, mukama wange, wandekera ettalanta 2, laba nazivisaamu ettalanta 2 endala. Mukama we n'amugamba nti, weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo. N'oli eyaweebwa ettalanta 1 n'ajja n'agamba nti, mukama wange, nakumanya ng'oli muntu mukakanyavu, ng'okungula gy'otasikira n'okuŋŋaanyiza gy'otaayiiyira. N'etya ne ŋŋenda ne ngikweka mu ttaka ettalanta yo, laba yiiyo oli nayo. Naye mukama we n'addamu n'amugamba nti, oli muddu mubi mugayaavu. Wamanya nti nkungulira gye saasikira, kuŋŋaanyiza gye saayiirira. Kale kyakugwanira okugiwa abasuubuzi effeeza yange, nange bwe mba nandiweereddwa eyange n'amagoba agamu. Sooka osigale awo. Kubanga mukama we yamugamba nti, bw'oba wali tolina ky'osobola kukola, wakiri ssente ezo wandibadde ozikola ki? Oziwa abasuubuzi, mu lulimi ne bazizaazaamu. Kubanga bwe bazizaazaamu kwe kufuna amagoba. Tugende mu maaso. Kale mumugyeko ettalanta, mugiwe oli alina ettalanta 10. Kubanga 5 yali azaazizaamu 5 endala ne zifuuka ttalanta emmeka? 10. Kubanga buli muntu alina aliweebwa, era aliba n'ebingi naye aliweebwa era aliba na bingi. Naye atalina aliggyibwako nakiri kyali nakyo. Njagala ate tudde ku ebyawandiikibwa ebirala. Lukka essula 16. Luke chapter 16. Lukka essula 16 okuva ku lunyiriri olusooka ku lw'15.
njagala muwulirize kubanga byengenda okusoma wano ate biri mu Bayibuli, bisobola okubatabulatabula naye biri mu Bayibuli. Awo n'agamba abayigirizwa be nti n'agamba abayigirizwa be n'abo nti waliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we, oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu bye. N'amuyita n'amugamba nti kiki kino kyenkulira ku ggwe? Bala omuwendo ogw'obuwanika bwo, kubanga toyinza nate kubeera muwanika. Oyo muwanika n'ayogera munda mu ye nti naakola ntya, kubanga mukama wange anziggyako obuwanika bwange, sirina galima, n'okusabiriza nkwatibwa n'ensonyi. Manyi kye nnaakola bwe nnaagobebwa mu buwanika, bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we n'agamba ow'olubereberye nti, mukama wange akubanja ki? N'agamba nti ebigere by'amafuta 100. N'amugamba nti twala ebbaluwa yo otuule mangu owandiike 50. Bamubanja 10, naye oli amugambye nti wandiika 5. Ate n'agamba omulala nti naawe obanjibwa ki? N'agamba nti emitwalo gy'eŋŋaano 10. N'amugamba nti twala ebbaluwa yo owandiike 80. So kukoma oli yali 10, n'amugamba wandiika 5. Ono eŋŋaano zaali 10, n'amugamba wandiika meka? 80. Awo mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyazaamaanya, kubanga akoze byaki? Byamagezi. Mukama we ategedde nabagambye nti oli omwami, oli yalina 10, amugambye wandiika 5. Oli yalina 10, n'amugamba nti eŋŋaano wandiika nti bakubanja 80. Kati ate mukama we byonna abitegedde, naye Bayibuli agamba nti Bayibuli egamba nti ate mukama we n'amutendereza omuwanika omulyazaamaanyi, kubanga akoze byamagezi. Kati njagala muwulirize kino, kubanga abaana b'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana ab'omusana. Njagala olunyiriri olwo tuluddemu, kubanga abaana b'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana ab'omusana. Tugende mu maaso. Kati ekinyusi kiri wano. Nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano mu Mamoni atali mutuukirivu. Bw'aliggwaawo babasembeze mu weema ziri ezitagwawo. Tugende mu maaso. Aba omwesigwa mu kintu ekitono ennyo, ne mu kinene aba mwesigwa. Era omulyazaamaanya mu kintu ekitono ennyo, ne mu kinene aba ki? Mulyazaamaanya. Tugende mu maaso. Kale bwe mutaabenga beesigwa mu Mamoni atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Era bwe mutaabenga beesigwa mu ekyo ekyabeene ekyammwe, ani alikibawa? Tewali muweereza ayinza kuweereza abaami ababiri, kubanga oba alikyawako omu n'ayagala omulala, oba alinywererako omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne
Mammon. Obubaka bwange obwaleero bugenda kwesigama ku kigambo kyo obuwanika. Obuwanika kye kiki? Kuba tusomye omwami yagamba nti waliwo eyali awanika sente ze, n'amugamba nti jangu mpulira waliwo ebintu ebiyitinganya ebikwogerako nti toli muwanika mulungi, jangu ombulire engeri gy'obadde owanikamu sente zo. Kati omwami n'amanya n'agamba nti leero nno bagenda kunkwata, kiki nina okukola? N'ayita abantu babiri, gwe bakubanja meka 10 zifuula 5, n'ayita owokubiri gwe bakubanja meka 10 zifuula 8. Naye mukama we n'akitegeera n'agamba nti wana Kisuuli, mpulidde bino by'okoze mu kifo ky'okumunenya, ate yamuwaana. N'agamba nti akoze kyamagezi nnyo. Naye kiva mu lunyiriri olugamba nti abantu b'ensi eno bagezigezi nnyo okusinga abantu ab'ekkanisa. Kino tekitegeeza nti ate mulina okuddayo ne mutandika okukola ebintu ebyo. Yesu yayogerera nnyo mu ngero. Kati na luno lwali lugero ng'agezaako okuggyayo ensonga ti abantu b'ensi eno bamanyi nnyo okukozesa ssente okufuna emikwano okusinga abantu abalokole. Yensonga ye pointi Yesu gye yali agezaako okugamba abantu ti abantu abalokole tetumanyi kuwanika ssente zaffe bulungi kuzikozesa kuleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda okusinga abantu b'ensi, kubanga bo bagezigezi nnyo, bayiiya engeri y'okukozesaamu ssente okulaba nti bwe bazikozesa bafuna abantu be bajja gye bali. Gambawo ekyokulabirako, buli kawungeezi ngenda wali bbaala, olaba abantu nga banywa, gwe bakuwe nawe bakuwe Gladys bakuwemu mmeka? Zikumaze eyo zikumaze babanga nti Gladys mukyala kamuka mukwano gwange, naye ng'ekibafuula omukwano kiki? Kunywa. Ne babeera mu nnyumba tibagezigezi nnyo. Era olaba bano kasita bakola ebivulu n'ebintu ebirala, ogenda okulaba abantu abo nga bajjumbira, oli baba talina bagamba tofaayo, Musumba Godson kijja kukuwafe tugende. Kati Musumba Godson ng'afuuka mukwano gwange. Lwaki? Lwakuba muyamba okukola ki? Okwetaba mu bintu ebibi, okunywa omwenge. Abaami abalala ne bayambako, ate abaami abalala okwana abakyala abalala nogaati mukwano gwange alina engeri gyampangiramu ebintu. Bakozesa ssente, mamoni atali mutuukirivu okulaba nga bakola ki? Bakola emikwano. Naye ku makyako olwaleero njagala babuulira ennono 9 zetulina okubeera nazo, zetulina okuteeka mu nkola bwe tuba tugenda kubeera abawanika abalungi. Omuwanika y'ani? Omuwanika ye muntu abeera n'ekintu ekitali kikye kyabeerako n'obuvunaanyizibwa. Esobola okubeera ennyumba, esobola okubeera emmotoka oba ekintu ekirala kyonna. Nina mukwano gwange yali dokita, era akyali dokita, ng'akola wabweru. Kati yagula emmotoka, yagamba nti bwe nzija mu Uganda saagala kupangisa mmotoka, njagala mbeere n'emmotoka ebeera wano, naye engeri gy'ataliiwo n'agimpa ngiwanike. Namba obuyiza nakati emmotoka yange osobola ogivuga ku Sande, osobola ogivuga ne bwe oyagala okgendako ewalako, egamba yingini ebe nga ekolako nnyo, so si kugivuga buvuzi wano mu Kampala. Naye emmotoka yali yiye nga nze ndimuwanika, era bwe yakomangawo nga nkubira essimu nga tumanyi kati ngenda kujja, emmotoka n'agisangawa, yagisanga mu kifo kino na kino na kino na kino. Era bwe yajjanga amukwasa ebisumuluzo, emmotoka ye ng'akivuga. Bwe yabanga addayo ng'emmotoka akola ki? Bwe yabanga addayo emmotoka n'aginziriza n'embeera muwanika. Naye kati teebereza, singa yatuuka okudda n'agati kaakati munange enkuba bw'entebe ejja kutuuka ssaawa 6 naye banaavuga
emmotoka njagala ngisange wano na wano ku ssaawa 8 ndimuga nti nange nina pulogulaamu yange funa emmotoka endala kati yandiwulidde atya kubanze nali muwanika ampadde obuwanika obw'emmotoka ye si yange ndi bubeezi muki muwanika. Kati waliwo ebintu 7 Mukama byatuwadde okuwanika. 26 ebintu 6. Ekisooka gy'emibiri gyaffe. Eno tugiyita yeekaalu yaani. Si bwe tugamba kino yeekaalu ya Mukama, gy'emibiri gyaffe. Tugiwanise tutya? Mmere ki gye tulya? Tukola ddoiro? Abamu tetukola ddoiro. Waliyo omwami gwolaba olubuto lwonna ne lubeera bwe gy'obedde ali lubuto n'omutunuulira. Bintu ki bye tulya? Tuwummula ekimala? Kubanga emibiri gyaffe gino bwe tutagiwanika bulungi, mumanyi ekiddirira. Tutandika kunsabira ate gundi yalwadde, alina puresha, sukaali alinnye n'ebintu ebirala. Ebyo byonna biva ku ki? Kubanga emibiri gyaffe tetugiwanika bulungi. Ekyokubiri Mukama kyatuwadde okuwanika ze famire zaffe. Omwami awanika omukyala, n'omukyala n'alina okuwanika obulungi, okulabirira obulungi. Mukama atuwadde abaana, nabo tulina okubawanika babeere mu mikono gyaffe, tubayigirize okutambulira mu nnono Mukama z'ayagala batambuliriremu. Naye abantu abamu tebaagala kuwanika baana mugende mu kyaki. Nedda, abaana ffe tulina okubayigiriza okusoma Bayibuli, ffe tulina okubayigiriza empisa ennungi. Naye abantu abamu abaana baabwe tebabawanise bulungi, obuvunaanyizibwa obwo babukozesa bantu balala. Naye abo abaana baaki? Baffe. Ekintu ekyokusatu Mukama kyatuwadde okuwanika ze talanta z'atuwadde. Mukama atuwadde talanta ez'enjawulo. Abamu basobola okulembera mu kusinza, abalala basobola okukola ki? Okuba ebivuga, abalala beegayirizi mu kkanisa, abalala bakebezi, ba ashazi, abalala bakola mu byuma. Naye osangayo abamu nga bo talanta Mukama ze yabawa tebalina kye bakola. Saaviisi bwetandika ku ssaawa 2 bajja ssaawa 2, saaviisi bweggwa nga bagenda. Abalala bajja ssaawa 4 bweggwa ssaawa 6 nga bagenda. Tebalina kye bakola mu kkanisa okujjako okujja obuzzi mu kkanisa ne basaba ne bagenda. Naye ate eyo talanta Mukama gye yakuwa kiky'ogikozesa. Nga kasita mpaayo sente zempaddeyo zimala, ebisigadde bwe bajja byekolera, nze sirina budde. Talanta Mukama ze yatuwa nazo ayagala tuzikozese. Ekirala Mukama kye yatuwa okuwanika bwe butonde bw'ensi, mu Luzungu kye bayita environment. Ono kyenjogerako ndowooza mukimanyi. Abantu bazimbye mu ntobazi, abantu batemye emiti, tebasimbye emiti mirala. Mukama bwe yali atonda ensi mu lubereberye yatuwa obuyinza okuba nga ffe tugenda okufuga ensi. Naye bw'otunula mu nsi yonna, si Uganda yokka, n'ensi endala zonna obutonde bw'ensi bwonoonese. Lwaki? Kubanga tetubuwanise bulungi. Era kyetuvudde tulaba tikaakati enkuba ebiseera biri enkuba yatonnyanga mu biseera ebigere. Naye kati abantu tebakyamanyi nti enkuba lwenaatonnya. Tajjukira wiiki nga 2 emabega ab'ebyobulamu gundi environment bagenda ne baga nti enkuba tugenda kubeera n'omusana paka omwezi ogw'omunaana. Naye waliwo akayitawo ennaku 2 ate enkuba neetonnya. Naye nga tibannange ati bino bye boogera babitegeera oba tebamanyi kye babitegeera. Naye ntegeeza kugamba nti obutonde bw'ensi tetubuwanise bulungi. Ekintu ekirala Mukama kyatuwadde okuwanika bwe budde, ekiseera. Olunaku lulina essaawa mmeka?
mulimu essaawa mmeka? 24, saa 22, saa 26. naye abantu abamu mu ssaawa 24 ezo engeri gye bawanika essaawa zaabwe bisobola musumba Godson ebyo byonna obikola otya? Obudde obujjawa n'okola kino n'okola kiri n'okola kino n'okola kiri, nze obudde nga sibulaba. Naye ate eri abantu abamu mu ssaawa 24 tebalina kye bakola. Essaawa 24 ne ziggwako oli tasomye Bayibuli, tasabye, n'agamba nti talina budde. Naye oli n'asoma Bayibuli, n'asoma n'atwala abaana waka, n'ajja n'aweereza mu kyaki, n'akola n'ekintu ekirala, naye ng'oliye ebyo byonna tasobodde. Naye ng'ate mwena mulina essaawa mmeka? Naye ng'ate ffenna essaawa 24 ffenna tuziwanika mu ngeri ya njawulo. Ne mu ssaawa 24 ezo olina okufunamu ekiseera ky'onoosomeramu Bayibuli yo, n'ekiseera ky'onookola ki? Ky'onoosaba. Mwezi essaawa 24 olina okugenda okukola, olina okuwummula. Mwezi essaawa 24 tewali muntu yenna asobola kwekwasa nti tasobola kusoma Bayibuli, kubanga ffenna tulina essaawa 24. Era mu kuwanika essaawa eza 24 tulina okutolako obudde obw'okusoma Bayibuli n'okulaba nga tufukamira ku maviivi gaffe ne tusaba Mukama. Mwezi essaawa 24. N'ekirala Mukama kyatuwadde okuwanika ze ssente, era kyengenda okwogerako ku makya olwaleero. Kati bwe tuba tugenda okubeera abawanika abalungi, waliwo ebintu bisatu bye tulina okutegeera oba okumanya. Ekisooka, tulina okumanya nti Katonda yennyini w'ebintu byonna ebiri ku nsi. Zabbuli eya 24 n'olunyiriri olusooka. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'abo abazituulamu. Njagala tumanye nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ekitegeeza nti buli kintu ekiri ku nsi eno ani nnyini waakyo? Ani nnyini waakyo? Zabbuli eya 5 okuva ku lunyiriri olw'omwenda paka olw'12. Sirijja sseddume mu nnyumba yo, newankubadde embuzi ennume mu bisibo byo, kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange, n'ente ez'oku nsozi 1,000 eziri mu Akole, eziri ekisozi, eziri mu Bakalamoja, zonna zaani? Ennyonyi zonna ez'oku nsozi nzimanyi, n'ensolo ez'omu nsiko zange. Singa nnumwa enjala sandikubuulidde, kubanga ensi yange n'okujjula kwayo. Mukama atugamba ku makya agaleero nti ebintu byonna bye tulina byani? Bibye. Abamu bagenda ne beewana, kati olaba ente ze nnina, olaba kino kye nnina. Mukama agambye ensi yonna n'okujjula kwayo byonna byani? Byange. Ffe tuli ki? Bawanika. Tuwanika buwanisi, kubanga era ekiseera kijja kutuuka ebintu ebyo bye tubadde tuwanika bituveeko, bikole ki? Bigire abantu abalala nabo bakole ki? Babiwanike. Kagano essuula ey'okubiri n'olunyiriri olw'omunaana. Effeeza yange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Effeeza ne zaabu. Kati abamu ku ffe tulina ki? Shillings, dola, paundi, randi, zonna zogere. Mu makya g'olwaleero Mukama atugamba nti ssente zonna z'olina zaani? Gw'oli ki?
ng'oli muwanika. Kubanga sente zo bw'oba nazo oluusi obalaba oli abadde awanika sente ne bagenda ne bamukoona n'afuna akisidenti, abantu ne badduka pupupupupu wawe basooka okukwata mu nsawo. Olwo omuntu akoze eki? Afudde. Z'abadde awanisa akoze eki? Azirese emabega. Olwo abalala bazikutte ababbi. Ate n'abalala bagenda ne baleka sente nnyingi nnyo mu akawunti. Kasita bafa bwe bati asikaleyo mu bbanka. Kati olwo obuwanika bwe buba bukonya. Abalala ne bagenda ne bayita mu biwandiiko, ne bayita mu malooya n'abantu abalala ne bazituukako ne baga nti kakati next of kin yaani. Kati nze nfudde, sente naleseeyo omutigi ku akawunti. Obuwanika bwange Mukama n'ampita ne bukuma awo. Ne banoonya mukyala wange n'abalala ne bajja ne baga taata waffe yakola yatulekera omutigi mungi. Kati nabo ne bafuuka abawanika. Ate abawanika abamu ne batandika okukola ki? Okudiibuda sente, kubanga tebaamanya ngeri kyoli kye yakola ki? Yazikoleramu. N'olwekyo njagala tumanye nti Mukama yennyini sente zonna n'ebintu byonna, si sente zokka. Emmotoka ze tulina, ettaka lye tulina n'ebintu ebirala tuleme okuddaawo okwepaakapaaka nti n'ettaka lyange ekameka. Bw'onoofa ettaka ojja ddireka olekere omuntu omulala agenda okukola ki? Okuliwanika. N'olwekyo bwe tuba twagala okuwanika ebintu obulungi nga Yesu yagenda okubeera mu makkati ga ssente zaffe, tulina okumanya nti ebyo byonna Mukama abituwadde tuli baki? Bawanika. Ne bwe tubeera mu famire omwo, omwami naga zino sente za kikazi, ate zino omwami talinako. Oli muwanika, kubanga era ekiseera kijja kutuuka ofe. Sente zitujja kukwata ku sente za gwozikoze omwami n'agamba omukyala gokola ki? Kakuyeza akameza zokka. Nedda naziri zotamuwadde, zonna muziwanikira wamu, kubanga naawe ekiseera kijja kutuuka sente okole ki? Ozireke. Ekyokubiri kyetulina okumanya ng'abawanika nti Mukama yatusobozesa okukola ebintu byonna. Tetunome mu Luganda kiki? Ekyamateeka. Ekyamateeka essuula ey'omunaana n'olunyiriri lw'okumin'omunaana. Okali ekyo kiddako nti tulina okumanya nti buli kye tulina ku nsi tugenda kireka ku nsi. Ebbaluwa ya Timoseewo esooka essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu. Kubanga tetwaleka kintu kyonna mu nsi, kubanga era tetuyinza kuggyamu kintu kyonna. Tetulina kintu kyonna kye twakola ki? Kye twaleeta mu nsi. Era tetulina kintu kyonna kye tugenda kukola ki? Tuli baki? Bakyazi, bawanika. Tulina okukola ki? Okukimanya ti ebintu byonna ne bw'onoobikweka ne bw'onookola otya, byonna tugenda bireka wano ku nsi nga bwe bagamba byansi byakola ki? Byakuleka. Tuli bawanika. N'ekyokusatu tulina okumanya nti Mukama yakola ki? Yakikola. Okubala ekyamateeka. Ekyamateeka essuula ey'omunaana tujja kusoma lunyiriri lumu lwokka n'olunyiriri lw'okumin'omunaana. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjabo nga leero. Mukama yatuwa obuyinza. Ekyo tulina okimanya. Mukama yatuwa obuyinza. Naye abamu tulowooza famire gye twazaalibwamu, famire yaffe ogiraba, ffenna mu famire yaffe tuli bagagga.
enze essomero linasomeramu abantu bonna ffe abasomera mu ssomero eryo ffenna era otulaba. Tulina okukimanya nti Mukama yatuwa obugagga. Si famire gye wazaalibwamu, si ssomero lye wasomeramu, si kintu ki kye wasoma, si bantu ki boolina b'omanyi abaana abanaagezaako okuyunga wano nawali. Kubanga emirundi egisinga ogenda n'owulira abantu bagaa kati ffe mu famire yaffe nga bw'otulaba obanjula kati ffenna otulaba ffenna tuli badokita era mu famire yaffe temuli mwavu. Abantu we balina omusumba kakkana beerabidde nti Bayibuli egamba nti Mukama yatuwa ki? Obuyinza okufuna obugagga. N'olwekyo ababadde beenyumiriza mu bintu ebirala, Mukama tugamba olunaku olwaleero nti ng'omuwanika njagala otegeere nti Mukama yakola ki? Yatuwa obuyinza okukola ki? Okufuna obugagga. Kaakati batuddayo mu luli Matayo, mu Matayo essula ya 25 gye twasomye waliwo ebintu bisatu. Mukama w'abantu bwe yali agenda baali abantu basatu Bayibuli beeyogeddeko, buli omu alina kye yamuwa. Naffe wano we tutudde buli omu Mukama alina kyatuwadde, naye Bayibuli egamba buli omu baamuwa okusinziira ku busobozi bwe. Era naffe wano nga bwe tutudde buli omu alina ky'alina era obusobozi bwa njawulo. Ne bwe tugenda tukula mu bitongole buli omu afuna ssente, naye okusinziira ku busobozi bwe. Oli akulira ekitongole afuna ndala, abakulira dipaatimenti bafuna ndala, n'abantu abalala. Naye oluusi olaba abawansi nabo baagala kubeera nga bawaggulu, naye oli ng'afuna nnyingi. Bayibuli egamba nti buli omu yafuna okusinziira ku ki? Ku busobozi bwe. Kuba ne mukyali eno osobola okuteera kale naye nze nga nsaba nnyo, naye oli alabika. Bayibuli egamba nti buli omu afuna okusinziira ku ki? Ku busobozi bwe. Ekyokubiri, buli omu nga bwe kisooka buli omu yalina kye yafuna. Ekyokubiri, buli omu baamuwa okusinziira ku busobozi bwe. Ate ekyokusatu, Mukama waabwe yakomawo n'agamba nti kaakati njagala embalirira. Era njagala tukitegeere nti ffenna olunaku olumu lujja kutuuka tuyimirire mu maaso ga Mukama nga yeetaaga embalirira. N'olwekyo njagala obbawa ennono 9 ezijja tuyamba okuba abawanika abeesigwa. Ennono esooka, buli aweereddwa principles of stewardship, buli aweereddwa ekintu ekyokuwanika ateekwa okumanya kyateekwa okuwaayo embalirira. Kye bayita accountability. Eyo ennono esooka era yeesingira ddala okuba ey'obuvunaanyizibwa. Kubanga omwana ogenda n'omuwa ssente nti genda ogula omugaati. Ogula omugaati omuwadde emitwalo 2, mutwalo 1. Genda oguleko omugaati ne sukaali, ne kiro ya sukaali. N'agula kiro ya sukaali 14.5. N'agula omugaati gwa 14 pakyakulabirako. N'aba ng'akozesezza 8.5 ng'asigazaawo olusu 10.5 ssente ate n'atazizza. But it's not ringing. Okay. Ate nabadde njitadde wano kati kanjijjeko. Abantu kyengeza kugamba nti eri abantu ogenda n'obawa ssente, olina omuwa ssente nti genda okole kino. Ssente bw'azifuna n'azikozesa n'afiisaawo balansi n'atamuzza. Nogayiyi timwami Kisule nakuwadde ssente mutwalo 1, okuzaako omugaati gwa 14.5 ne sukaali gwa 14, osigazaawo nusu 15.
luluwa nga sirulaba ati nabadde ndowooza ki olwo tolwetaaga oli muwanika wankula ki? njagala tukimanye nti buli awe nawano ku church baba bawadde waliwo okukola okugenda mu maaso ne bakati twagala kula soda oba ebintu ebirala kasita bakuwa sente olina okuzza ki? Balance. Olina okuzza balance. Bwe buwanika obutuufu bakuwadde ebyuma okulerabirira ebyuma microphone bwe zonooneka olina okukyogera. Bwe bakuwa ekintu nekyonooneka oliwo mwami eyampa emmotoka ye singa nagikoonyesa oba ekintu ne kibaawo obuwanika obutuufu buli nti nyini mmotoka nina omuga nti munange omanyi wampa emmotoka naye kino nakino kyakola ki? Kyabeerawo. Abamu ku ffe tulina amayumba ge tupangisa si gaffe naye tugawanika ne tugoonoona naye bannyini nnyumba tetubategeeza nga amayumba ago tukoze ki? Buli alina obuwanika ateekwa okuba okuwembalira. Ekyokubiri nti bw'oba tobadde mwesigwa mu kintu ekitono, ani anaakuwa ekintu ky'osobola okuwanika? Bw'oba tebadde muwanika mwesigwa wano mu church, abamu twagala kutandikira mu binene ekyo ngenda kyogerako. Ani anaakuwa ekintu ky'osobola okukola ki? Okuwanika nga tubadde mwesigwa mu kintu ekitono. Mu maka gwokolera wano abamu nno basanga mu ofiisi n'olaba bwe badiibuuza ebintu by'ofiisi gyebakolera nga tibafaayo. Lwaki? Kubanga sente sizaabwe. Sukaali bakozesa nga bwe baagala. Oli naasumulula amazzi tafaayo, banaasasula nti tukola sente. Sente bakola sente nnyingi nnyo. Bwana kisuule gwe bivaako ki? Bayibuli egamba nti bw'oba tobadde mwesigwa ku ekyo ekintu ekitono, ani anaakuwa okuwanika ekintu eky'omuwendo? Ennono ey'okusatu, Mukama kyatuwadde ayagala okulaba nga kyeyongerako. Bw'otunuulira abantu abo abaweebwa talanta ebbiri, abaweebwa talanta bali basatu, ababiri bazikubisaamu ne zeeyongera, omu yagenda n'akola ki? N'agikweka mu ttaka. Era mukama we bwe yakomawo yamukakavula nnyo n'amugamba nti gwe omanyi nti nkungula wesaasika, lwaki sente ezo waakiri wandiziwadde abasuubuzi ne bakola ki? Ne bazisuubuzaamu n'enfunamu. Ekintu kyonna ekitakula kikola ki? Ekintu ekitakula kikola ki? Kifa. Ekintu kyonna ekitakula kikola ki? Kifa. Ekintu kyonna ekiteeyongera kikola ki? Kifa. Bwe tubeera wano mu GFM bw'etambula ejja kukola ki? Ejja kufa. Kyekiruuba ogenda mu makanisa agali mu Bungereza, gali nga makanisa amanene ennyo, kanisa zagenda nga tezikyakola, ziri mu bakadde bokka, tezikyayingiramu bavubuka. Abakadde nabo ne bagenda nga bakola ki? Abafa. Era ekyennaku amakanisa agamu bw'ogatuukako, era okiraba nga bagizimba nga kanisa. Kati ezimu ziri mu mizigiti, zirala ziri mu bbaala na bintu bya njawulo. Lwaki? Ekkanisa teyakula. Tebaleetamu bavubuka. Abakadde basigala bokka. Abakadde ne bagenda nga bafa paka ekkanisa bwe yakola ki? Kyekimu
kimu kisobola okutuuka ku ssente zaffe. Mukama ssente zatuwadde oba luli 1,000 omwaka bwe kugwirako tetulina kuba ki 10,000. Wakiri okola ki? Zifuba omusuubuzi, ziteeka abantu abalala basobola okukola ki? Okuba nga zikola ki? Nga zikula. Kubanga Mukama amanyi ennono ye nti ssente zonna, ssente zo bwe zitakula zijja kufa, zijja kugenda nga zikola ki? Zikendeera. N'olwekyo omuwandiiko omulungi ateekwa okulaba nti ssente zafunye aziteeka awantu ne zitandika okukola ki? Okuzaala ssente endala ne ziba nga zikola ki? Nga zikula, nga zikejja. Era bw'okula era ze bizinesi si yange, ze sijja kukola bizinesi ebyo esaabisomerera. Olinga oli omuntu eyakwata ssente n'azikola ki? N'azikweka mu ttaka nga kanti nze sijja kukola bizinesi. Ng'olwo ssente zino bw'otokola bizinesi zinaakula zijja. Olwekitegeeza nti toli ki? Muwanika mulungi. Olinga oli omwami eyakwata ssente n'akola ki? N'azikweka. Kubanga abantu bangi nnyo mbawulidde n'abalokole bangi anze ebya bizinesi si byange, munnange nze nasoma binene ebyo ebyokukola biri aba bizinesi bijja birekera gradisi kamugabe bajja okubikola naye ffe tetujja kubisobola. Olwo ofuuseeko omuntu oli akutte ssente n'akola ki? N'aziteeka mu ki? Naye ku makya g'olwaleero Mukama ayogera kye tuli ti ng'abawanika abalungi tulina okulaba nga ssente zo Mukama zatuwadde tuzitwala abantu nezikola ki? Ezigenda nga zikola ki? Zikola. Ennono ey'okumeka ey'okuna, Mukama ayagala ssente ezo tuzisaasaanye bulungi. Tegeeza tulina okutuula wansi tukole bajeti tulabe tuyingiza mmeka, tusaasaanya mmeka, mmeka ezifikkawo. Ye muwandiiko omulungi. Kubanga bagenda ne bagamba nti tunaaba n'abantu abameka abanajja ku pate, abantu bwe bati n'olyoka obala beetaaga essowaani mmeka. Otuuka noga naye batugamba abantu 50 ate essowaani ziri 40. Kigundi Moses genda oleete essowaani endala n'obalirira bulungi ti omuwanika yenna omulungi ateeka okuba nga alina embalirira. Oyingiza mmeka, ofulumya mmeka, ssente tuzikozesa nga kifubi. Tubadde muwanika mulungi. Oyingiza mmeka, oba tonnaba kutandika kusaasaanya manya ssente kwogenda okuzisaasa, kintu kiki ogenda okusaasaanyizaako ssente, kiwandiike wansi. Ssente nina mmeka? 5,000. Bintu ki bye njagala okukola? Kino na kino na kino na kino na kino. Buli kimu kya ssente mmeka? Bweziti 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 bweziti. Ogenda ozigatta ennyingiza 5,000, ensaasaanya 7,000. Ne bw'onasaba n'osiiba ojja kubeera mu mabanja. Ne bw'onoogoba obwavu ojja kubeera mu mabanja. Lwaki? Ensaasaanyayo esinga ennyingiza. Ne bw'onoogamba faya baga nti oyo faya tajja kugenda, faya alina kubeera mu nsaasaanya. Ye muwanika omulungi. Kubanga bo bagenda baga Bayibuli egamba nti lwaki weeralikira tulaba ebinyonyi n'ebiki abizoboona. Kugamba olunyonyi balufuna ne balukyusa ne balunyolanyola. Kubanga era bw'ogenda mu Luka essula y'Okuminenya, Yesu agamba, kubanga agambye nti Yesu emirundi gisinga yayogeranga mu ngero n'agamba nti omuntu agenda okuzimba God's Fortress Church tasooka kutuula wansi n'agamba n'abalirira n'agamba nti okuzimba ekizimbe kino kineetaagisa ssente mmeka, n'agamba kijja kwetaagisa ssente bweziti. Kubanga bw'atabalirira Yesu agamba nti ojja kuzimba ekizimbe kireme kuggwa, abali wano bonna bagajje balabe nno baali beerega bagezaako okutandika kyabalema. Lwaki? Lwakuba baali tebalina ki? Balirira. N'olwekyo omuwanika omulungi ateekwa okuba nga alina ki? Embalirira. Ennono ey'okutaano, oyo aneesigibwa mu katono
naye asobola okuba okwesigibwa mu ki bingi. Bantu bangi nnyo wano tebabeesiga mu ssente. Kyemanyi ne mu kyaki muno nga basimbye wano abantu nogamba abantu wano wandika kapapula aliko osobola okwesiga mu ssente kubanga oli amuwa ssente tassa. Abamu basobola okuba nga bajja mu kyaki wano nga balina we beewola ssente ne balema okusasula ne bakaka ngende eno gye batamanyi najja eno nakaye wali nze mu kyaki yataba temuli mafuta naye nga yakola ki najja wano neyeewola ku bantu ssente nayewola kuono neyewola paka baga naye omusumba oyo kisule nga yeewola ssente wano nenva nagoti fortress eyatama. Bw'oba omwesigwa ku kantu akatono ojja kuba mwesigwa mu ki mu bintu ebinene. Abamu ku ffe tebatwesiga. Lwaki? Kubanga mu katono ke batuwadde tetubadde baki beesigwa. Nakayine sisitooyo wano twalinawo miitingi 15 agenda kula soda naye bwe nabalamu ecupa zaabuze nemanya nti yafiisaawo balansi wanusu 10 naye 10 teyaluzza. Sigamba nti lunene nnyo nanyoolyaga nti wakiri yandiruziza nenumuwa nikukayi naye pasita luno ebitaano binamuluma kabitwale. Toli muwanika bulungi, toli mwesigwa. Oba tosobola kubeera mwesigwa ku bitaano olwo oba nakuwa miliyoni ate ne bakuwa 5 nofuuka ne bakuwa n'obukadde nga 10 olwo nookola otya? Oba tosobola kuba mwesigwa Katonda emubini tojja kuba mwesigwa. Eno n'ey'omukaaga. Ekintu ekimu ekisinga okutta abantu kino kankibagulire. Bw'oba tosobola kukwata ssente bulungi, ebintu by'omwoyo abantu baba tebakwesiga. Era kyenjogerako mukirabamu makanisa agasinga wano abalokole totubulira bulokole abo bagenda kukola bizinesi ndowooza bye mubiwulidde. Lwaki? Kubanga abasumba bangi nnyo tebabadde beesigwa mu ssente. Era abantu bw'otandika okwogera ku buloko oyo yatandika kyaki kukola ssente. Lwaki? Kubanga balabye abantu tebabadde beesigwa mu kintu kyaki kya ssente. Kati n'otandika okubuulira enjiri nga bakuvoola buvuuzi. Lwaki? Kubanga obuwanika bwa ssente mu basumba abamu tebubadde bulungi. Naffe abamu gye tuli bakuwadde ssente, oli mu ssomero, oli mu famire, oli mu bintu birala byonna, naye nabakola bagamba omulokole naga nti alenga abalokole abalokole nze sibeesiga. Kasita kituuka ku kintu kya ssente abalokole sibeesiga. Bwe tuba twagala okuba influence mu Uganda kiki? Naye amanyi Oluganda bulungi eriyo ebigambo ebimu kati mukitegedde nga twagala okuba ne influence eri abantu tuteekwa okuba abawanika ba ssente abalungi. Nze nja kibabulira mu famire yaffe. Era waliwo omwana omu gwe tuzaala juzi yankubira essimu naga nti ako njagala kulaza bampitako kisule njagala okulaba ti lwaki tizamba okulabye kumala ebbanga ddene. Mu bataata baffe ne basinga si gwe mukuli ate gwe omu ku bato naye nkulabye olina influence ku ffe ffenna. Bwe tutuula nze mbeera kyamaanyi ate nina baganda bange abakulu abasinga obukulu naye bwe tutuula nze mbeera kyamaanyi. Kyava ku ki? Olw'ekisa kya Mukama, si kwegulumiza naye olw'ekisa kya Mukama okulaba engeri gyenkottemu ssente abantu tujja mwesiga. Era bwe tuuka okwogera buli omu akola ki? Awulira. That is the influence.
era bwe tugenda kusaba yumasike ne bakulu bantu bajja kusirika kyati oli ayogedde kiva ku ki influence. N'olwekyo bwe tuba twagala okuba ne influence mu bantu tulabe engeri gyetukola ki gyetukwata mu ssente bulungi. Ennono ey'omusanvu bwe tuba tetukutte bulungi ebintu bye batuwadde, ani anaatuwa ebyaffe okubeera nabyo? Tubeera wano mu kyaki, zino entebe za kyaki naye tuzigumye tutya? Gino emizindaalo microphones, oluusi osanga abantu nga tebafaayo, kyaki anti abantu baleeta ssente tunaagula ebirala. Oba oyingira ennyumba omuntu n'agisiiga n'akuteeramu ebintu ebipya n'otandika ogikoze anti musasula renti, eminyolo gyonna ogyonoonye, buno bwonna obugira amazzi bwonna obukoze ki obwonoonye. Bayibuli egamba nti oba oyonoonye ekintu ky'obuntu omulala eyandikiwanisa obulungi, gwani anaakuwa ekikyo okuwanika. Ennono ey'omunaana ndaba obudde bugenze kati nzita mwawe. Mukama bw'atuwa ayagala tube nga tuli bagabi, nga tugaba. Era ekyo ngenda kyogerako amaliriza. Omuwanika yenna akola ki? Agaba. Era abantu bagamba nti Abayudaaya bayigiriza abaana baabwe nti bw'ofuna ssente ozigabanya mu bibya 5. Ekibya ekisooka ojjamu ekimu eky'ekkumi. Bwe mba nfuna akakadde kamu ne batolako emisolo emirala gyonna ezigenda mu banka ne gibeera 7,000. Ekimu eky'ekkumi kiwa ku kakadde. So si ku 7,000 ku kakadde. Ekibya ekyokubiri ojjako ekitundu ekirala ekiweebwayo n'okugaba. Ate mu Luganda kivaayo bulungi. Emmeeme ekola ki? Emmeeme ekola ki? Emmeeme ekola ki? Yekola ki? So si emmeeme egaba. Bwe gamba nti egabanga kitegeeza nti yeba mpisa. Nti naffe tulina okuba nga tukola ki? Nga tugaba. Okuba nga tukola ki? Nga tugaba. N'ennono esembayo tetusobola kuba na bakama baffe ba mirundi ebiri. Ssente si ze zirina okusalawo oba tukulembera mu ekyo kye tugenda okukola ki? Okukola. Emirundi egisinga abantu baagala nnyo okukulembeza ssente okusinga ebintu ebirala, mu kukola, mu mukwano n'ebintu ebirala. Oluusi ne mu bufumbo oli n'osanga omwami asinga omukyala okufuna ssente, oba omukyala asinga omwami okufuna ssente, naye ne baagala oli asinga munne okufuna ssente n'ayagala okkaka oli okukola ekintu ekirala. Olwo ssente z'oba omulembeza, olwo oba toli muwanika mulungi, ng'okozesa mamoni oli okumukola ki? Okumukaka okukola ki? Ekintu ky'atalina kukola. Ekyo obanga onoobeera muwanika mulungi si kintu kirungi kyakubeera nakyo. N'olwekyo nga tumaliriza, Mukama ayagala bwe tuba tugaba, tugabe nga tuli basanyufu. Ekyokubiri, tulina okutuula wansi ne twekkaliriza okulaba engeri gye tugenda okugabamu ssente zaffe. Nomanya nti zino ze ssente zenfuna, n'otematemako ssente z'ogenda okukola ki? Okugaba. Okusinziira ku nnyingiza yaffe n'ekisembayo, era tugabe paka lwe tunaawulira tukola ki? Kitukosa. Kubanga Abaganda era baalugera ne bagamba nti ogutateganya teguzza avuma. Tugamba ekintu kyonna bwe oyagala okukikola, oyagala okuganyulwamu, oteeka okukikola mu ngeri olaba nti kirina engeri gyekikola ki? Kikunyigamu oba gyekikosesebwamu. Abooluganda, ebyo Mukama byagadde tufune olunaku olwaleero. Ansabe omusinga omusinga.
zengalo tezimala.